Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Nsako yonna gy'osinzira okutulabira ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogw'ekkumi 2025. Kama tukwebaza akubanga oli mulungi tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo mutukuvu jangu otulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amin era amina ddala. Nange nkulamusaako gwe wena eyeekumira ku There is Still Hope okola ky'amannyo ate okuba ng'otugoberera mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kakati nina akatambi kenya bawulirize. Akatambi ako kali so emotional. Omuba mwagalanga abantu badde ku side yammwe. Naddala mwe bannabyabufuzi. Ate tovuma muntu. Wekiri. Buli omu alina ensonga lwaki awagira oyo. Naawe olina ensonga lwaki awagira oyo gweyagala ate teri agenda kukuwozesa. Era kyo kituufu. Kala nakatambi waddewo blog omu. Ntera omulanga naye musima musumba asoma Bible. Labda vile naavuma musumba to ebigambo ebitali birungi. Mbu lwakuba musumba to mwagira mu 7 mbu simanyi waliyo abamu ku church abadde mu kwegayirira esebo musumba Tom simanyi n'abagamba njawo byewulireko gwe mwennyini bwe kiri dakiika zijja kubeera ziringa 5 ate tukomewo tulabe ekiddako naye nga muperereze bulungi okuvuma ate sikiwa nti omuntu oba omuzza ku saidi yo muntu munnyonnyole ategeere abayinge idea yo naye gwe buli w'omuvuma kiba tekikola makulu sobola okawulirize tukomewo. Pastor Tom abantu abasabire uwe bankubide ne bangamba Pastor tuyambe ku Pastor Tom mbo babadde mu kwegayira ku lunaku olwokuna ne bagamba mbo bakutule amaanyi ga Nuupu n'amaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu mbu simanyi mbuno mbu gundi Pastor Tom n'abasomesa n'abagamba mbu waliwo omuntu atudde ku mbalaasi emmyufu mbu atudde ku mbalaasi emmyufu ayiwa omusaayi atabangula eggwanga mbu basaba naye kibasaba kiganya okutuka mbu bakutula naye kintu kiganya okutuka mbu amaanyi gaakyo geeyongera bweyongezi mbu bakutule bye byabaddeyo ewa Tom. Kaakati mwabasabire ewa Tom muleme saagala mubeere basiru saagala bwe bagamba nti musabe naawe yimusa eddoboozi ogambe Mukama gamba Mukama bano abantu balimba gwe buli lwagamba nti kutula gwe saba naawe yimusa eddoboozi ly'osabe Mukama ajja kuwulira. Bayibuli egamba kiri mu byawandiikibwa kirimu embalaasi eya yero kwe kuli okufa kiri mu Bayibuli. Genda mu kitabo ky'okubikkulirwa ndi mu security alert sinno ekitabo ky'okubikkulirwa essuula 6 olunyiriri lwa 8 okubikkulirwa essuula 6 olunyiriri lwa 8 bw'ova ku lunyiriri olusooka ojja kulaba obubonero obw'enjawulo naye olunyiriri olw'omunana leka ngezeeko okulutagetinga wano oluwulire bulungi. Olunyiriri olw'omunaana saagala musumba yenna akyuse byawandiikibwa saagala abasajja bano kukyusa byawandiikibwa njagala tuwere ennembe mu byawandiikibwa mu politics mu kitukubagane paka essuula ey'omukaaga bweyabimbula akamanya ak'okuna mpulira eddoboozi ly'ekiramu ekyokuna nga kyogera nti jangu nendaba era laba embalaasi eya kyenvu n'eyali atuddeko erinnya ly'ekufa. Olunyiriri lwa 8 okubikkulirwa essuula 6. Omusajja gwe bayita kufa atudde ku mbalaasi ya yero era bwe yali ayingira mu Uganda yayingira na kufa. Ebbanga lyamaze ku ntebe alimazeeko na musaayi. Bayibuli yamulengera dda ng'ali ku mbalaasi ya yero. Kati njagala omusajja oyo Tom gwe kasajja gwe ka Tom njagala otubuulire embalaasi ya radio gisomawa eyo ng'erinnya lyayo kufa. Nedda Tom njagala otubuulire ebyo byofana ebyo konna kafaana ng'omulambo gw'obota obisomawa. Hallelujah.
Hallelujah. Embarase myufu ogisoma wanze ya yero eri mu kubikulirwa sura mukago lunyirwa munana kyovula babalokole mwesomere Bayibuli. Bannayuganda mwesomere Bayibuli. Nkidamu bannayuganda mwesomere Bayibuli. Mwe batomu tetugenda kubacha omwo mwofananiranga gundi ng'ebbakuli enjokyeko gwalabyeko ebbakuli enjokyeke saidi katumanyira wano mbunno somanyi mbunno enki embalasi myufu embalasi ya yero kankuveeko n'okuvaako. We are not going to respect anybody ayimiridde mu kkubo lyaffe. Mwali ya future yaffe nga mulowooza munagirya pakaddi eteekwa bakayira. Olidde bigambo si birungi nnyo byakozeseza n'oba omuntu olina kyaba omunnyonnyola olulimi lubi nnyo lulimi lubi kati wemunatuuka mu buyinza munakikola mutya temugera munalonda buli ataabawagira nga mumukola kyemwagala kiki so Bayibuli lwomwana engeri gyagitegeeramu era n'obubonero bwe bayogera awo si bwa political party biri byali byansi ya mwoyo baali boogera ku end time tebaali boogera nti simanyi yero NRM red nopo simanyi DP kiragala kubanga si wano wokka wali zokala ne mu nsi zonna balina political parties era bakozesa colors ez'enjawulo naye kati mmwe politics mumusonsese mu Bayibuli bali omwo muli omwo mwagala okuba nga mutuvuga so banaye olulimi tukozesa olulimi olulungi oli musajja mukulu nowabanga kyayogedde nga tokkanya nakyo olwamuko empisa ez'Ekiganda byo musajja Muganda ezo nakulira ng'omuntu wansingako emyaka emitonotono yababaaba waba mu myaka eginzaala oyabataata okitegedde talina kubanga nti akuzaalira ddala nti oyo ye taata omuwa kitiibwa kye akati gwe tomuwaddeeko wadde akati oli musajja alina abaana abakusinga ekyokubiri oli musajja mulyoyi wa myoyo okitegedde alina ekibiina kaka omuvuma ebyo ebigambo ebifaanaganako weebityo olaba be bavumaganya ekibiina kyabwe benyini abo kitegedde n'omuntu abadde alinamu akaagala kasitawulira ebyo ekibiina abalimu alina ababyogera tebali mu Uganda oyo tali wano newe kajja bwatyo ali wala tali mu Uganda ne wavuma watyo so abantu abali mu Uganda don't be misled n'abo abantu abali ebweru bo babasindikiza mukole kino naye ng'ate bo bali bweru ate ekyewunyisa nti n'akulira ekibiina kyawagira takkiriza ekyo kyakola ekyokuvuma era ebyo tabikkiriza okitegedde busiiwufu bwa mpisa bw'abantu bassekinnoomu mu kibiina ekyo simanyi oba agenda si gy'alina tekisobola kubaawo nti buli muntu abeere ku saidi yo it cannot happen obusungu bw'ekibiina ekirala atabutadde ku balala so tugezeko okuwa abantu abakulu ekitiibwa nawabanga byayogera tokanyiza naye musomese bulungi omuwabule tovuma bwekiri tovoola ya n'ekirala olwabanga wali abamukubidde essimu banga babadde mu beegayizi kuyo tebabyogera mu kyaki ebibeerere mu beegayirizi kituufu then naffe tuliko ekikyamu kibeerawo kikyamu kyamu lwako ekikyamu ekinene bala tosobola kwaya ssimu n'okubira ababuloga abafaanaganako bwe batyo omubuulire ebifudde mu nnyumba kitegeera so nze nali sayiri eri naye bakusomesa how to keep secrets naye mu kanisa semanyi lwaki ate ayinza okuba nga byayogera bituufu nga lwe yamukubidde era kyo kituufu kiyinzika okuba nga waali kakati bukya kyoba wagenze kukola ki oba wagenze kukola ki
gwe pasita waba kyagambye tokkanya nakyo agenda beera wateeka okutuku mu mwagumba awulize byosaba gwe saba okusinzira mwoyo wakulungamiza si buli pasita kyakugamba mbogera kukanya nakyo era osabe nga wayagala no golanga muli opposite gwe saba side eri gamba mukama fono gwe twagala gwe tufiirako mukama alina bajja owuliriza alina batajja owuliriza ate nga bakkanisa ffenna tusaba naye ffenna ku nsonga etagenda tuddamu kyekimu ajja kubaako baddamu waliwo abagenda okuddamu waliwo abagenda okuvayo nga bayomba naye politics w'okuva mu ggwanga Uganda asusse nyina bavuma ne maama we yafa emyaka 10 emabega talina nakyamanyi bamugjayo kakati what are you showing kiri emulaga kubanga omuntu olina omukuba ekibiina kyo omwagazi ekintu kyo okitegede kiringa wonoga nti oli mulokole ogenze buulira njiri aye nodda kwogenda obuulira njiri n'omuvuma waliwo omu yavaayo awo n'atabukira omulokole timulabe afaananga capa gye balumyeku gwe nkugamba oli awo n'ebizibu byo njagala Yesu akuyambe oli awo adi ba evangelist abeetaga discipleship ayinza okuba nga ekirabo akirina naye nga yeetaaga mentorship yeetaaga okuyigirizibwa enjiri y'omunda n'ey'ebweru byanjawulo ebyo enjiri y'oku street n'ey'okukatuuti ku lusedi byanjawulo mukko okitegeera okutambula wano bafuna abantu abakuchalenjinga bayitirivu naye wayogera katuuti oyogera wayombera eyo gwogenda mu maaso ne wano one omukuumu it is very hard kituufu so tulina okuyaayana ogw'okubulira ekigambo nga bayibuli we yagamba naye ate tukkirize tutuulengako wansi batuyigirize tugende tuleme kukola ng'ono byakola aswaza ekibiina kye akyawagira ekya Nuupu kubanga Nuupu babatwala ng'abavumi naye nno si nti abakulu be babagamba aye n'ekyokubiri oyo ali bweru kati byasanga byayogera kati omukulu talinanga ebyanza mugagwe sirika talina kituufu abamu beefudde nti ekibiina be bakizaala mbukyabwe be bakitwala mu maaso mu ntebe be bakirumirirwa ennyo n'okusinga akikwatidde ebbendera waize ngakikwatidde ebbendera akwata n'avumavuma banaddiini n'abavumaavuma wali gavumenti balabira ku mukulu naye siwulira wako ng'avuma banaddiini okitegera ate tubeetaaga gavumenti niweba ekyuse abantu tubeetaaga lwero gye bakola mu ggwanga muno gwe tugisobola kati bateesaba buli omu asigale mu sekita gy'amanyi beera eyo akola propaganda abantu bannyonnyole bakuba enjiriyo bwe banaagirokoka nga bakwegattako bwe banaagaana era yasikiza muntu ne musala ng'ali kukuvuma oyo avumye era muninza omuntu ng'ali kukuvuma ebigambo ebyo era kyempisa bubi kubanga akunnyonnyola bunnyonnyozi naga muganda wange wano era kiriwo ekitiibwe tokyalaba ebintu biri biti bintu byakyuka n'oguka amaaso naye atandika nakuvuma buvumi aba talina kinene nnyo kyakoze kakati oyinza okuba wadde n'ensongayo naye ate oyonoonye oyozezza noyanika ate mu ttaka omuntu mukulu ebyo waali bigambye ngaffe bavubuka bannabavubuka biki n'ovuma byonna byoyagala aye waliwo emyaka gyolaba aye olaba omuntu olwolwo gyakola ogera ebigambo ebifaanaganako webityo naye mukama akusaasire mukama akusonyiwe byokuba wadde n'ekiruyi kyo ate n'olemerera okifuga bweolemerera okufuga ekiruyi okomekereza ate oyonoonye kale akatambi kampisiza bubi akalabye ennaku nga 3 emabega mbadde nduddewo kawo obudde nene ngaakale leka nkatuulemukko wano tulabe bannabyabufuzi
abantu mubaperereze bulungi sikuba kubatereze bajje ku side yammwe mu bulungi. Ono politics si wavaawo mpitewo. Politics is like a football match, friendly match. Friendly match. Egenda kugwa tusigale ffe kyekimu. Kale politics just this period of 6 months wenagwako kugeranzika ekyuma ate nga weetaaga munne. Bwiza n'okukyanga olina kye weetaaga nga weetaaga ssaala ate nga bwavuma ate oyeeta talina buzibu amusabira talina buzibu ekituufu amusabira kakuba oli ayinza omera akasajja n'agaana okugenda ekituufu naye ye pasita talina buzibu yakuwadde dda ssaala ebisigadde n'abirekera liiso ddene namugereka aliramula akola olunaku. Kale weefunire Kristo. Twala Kristo muganda wange osobole okubanga tutambulira mu busiro bwa Katonda agamba Yesu nkwebaza kubanga nkyali mulamu era nkwebaza olw'ekigambo kyo mbiwulidde era njatudde n'akamwa kange obeere omulokozi wange wita mu Kristo Yesu. Amiina era amiina ddala. Kale katwetoolemuuko eddakiika egenda kubeera emu tudda ate tugendeko mu kuyiga Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.